Franco siyo zinafuna omukisa nafuna eyampasa naye mwate bintambulira bulungi gwe yeewo gy'oli ebiri bitya nolokudawuni bannange nze kimwemi kyankwatibwa ekisa n'ekimpasa kati simanyi oba ggwe oli ku kyeyo Nange Ray ebyange bibi nange bibi mukazi yannimba kumba alina abaana abato Ray engalo zinnuma njozezza engoye njoleza abaana naye muwoleza Ray ate sina wakudda munnaye balamu nziruka ate naalyaki mukulu wange tugume gano kale ninza omukazi yatereka omugogo gw'empale ndowooza era ali ebyo bano abeetegekera nti nokudawuni ejja onyiiza ziri nkooye nzaba Uganda nga bulijjo Kadama TV neyanza okubeera ngompaayo akakisa nange nenjogera abanvuma ne banvuma abaseka ne baseka naye nga bwe kityo tujja kitambuzanga awo neyanziza omukisa guno njagala okwogera ku basajja ennaku zino abeegumbulidde omuze gw'okubeera nga bawasibwa abasajja bawasibwa ennaku zino kamala obukamazi ate akati oluusi bagenda ne bafuna bakadaama najja n'alimba kadaama n'afumbirwa ebbanga kadaama lyamala ng'alina ssente kasaziggwawo ng'aweta so bakadaama mbabbirako banaye muve ku basajja b'e Uganda bwe zinaggwawo ng'aweta naye kakati abakazi nabo ate bagezi nnyo nti omusajja alina kasita amuwasa naye amukozesa emirimu gy'ekikyala naye muwulidde oyo yagamba ayozeza empale akooye omukazi alinga eyali yeetegekera lockdown tegera agamba omukazi alinga yeetegekera lockdown empale zamuwadde obungi bwazo ziragira ya lockdown naye lockdown yanaku 42 zo yateeka kalenda notwongeza netugivaamu paka January omwaka ogujja mugira mukyazanya waye emyezi ebiri oba anamu 2 nakongeza anamu 2 nagenda n'ata private kugenda okulaba nga mugenze mu January naye ng'ekiriwo kakati abakazi bagezi bafumbisa omunaga agenda emmere gendo gye ndagala omaze okugyayo endagala ng'ali awo yeesiiga bwesiizi bizigo naye nze ate mba mpagira abakazi mukozesa agasajja gana gataagala kukola muyina okugakozesa emirimu nammwe gye mwali badde mukola kwoza empale kusiba abaana pampa bw'obeera n'omwana ng'olina omwana w'omusajja gwe wazaala eyo jangu ono omusajja abeere ng'amukolerako olina okubeera ku family planning tokkiriza kisajja kino kyewawasa oba kana akasajja kewawasa oba kasekadaama oba bano abasajja b'e Uganda tokakkiriza kuzaalamu mwana kakozesa emirimu kasiba abaana bo pampa bw'oba olinayo gw'olina oba toyina katwale ng'abaana bo ku ssomero ku makya kati engeri gyeri lockdown kalina okufumba kakeera kufumba kasiika amagi obummonde chipusi ng'ezo kwera lujja bintu ng'ebyo kwoza bintu kusiimuula nfuufu ebintu ebyo birina okubeera nga bitambula naye tubaagala nnyo zaava Uganda nge Franco siyo zinafuna omukisa nafuna eyampasa naye mwate bintambulira bulungi gwe yeewo gy'oli ebiri bitya nolokudawuni bannange nze kimwemi kyankwatibwa ekisa n'ekimpasa kati simanyi oba ggwe oli ku kyeyo Nange Ray ebyange bibi nange bibi mukazi yannimba kumba alina abaana abato Ray engalo zinnuma njozezza engoye njoleza abaana naye muwoleza Ray ate sina wakudda munnaye balamu nziruka ate naalyaki mukulu wange tugume gano kale ninza omukazi yatereka omugogo gw'empale ndowooza era ali ebyo bano abeetegekera nti nokudawuni ejja onyiiza ziri nkooye